Nyina ekibuuzo kye neebuuza bannayuganda, kiki ekyatwala Museveni ne banne mu nsiko, era kiki kye baali bagenda okulwanirira? Lyali fugabbi, kwali kutulugunya bannansi, enfuga embi, okunyaga kw'obululu, n'okusingira ddala kwali kunyaga kwa bululu. Njagala abaaliwo mu kiseera ekyo, tuyinza okuba nga tetwaliwo oba nga twali bato nnyo. Njagala abaaliwo mu kiseera ekyo mutuyambe, mutubuulire ebikolwa ebyo weebiri kati oba tebiriiwo. Bwe biba nga weebiri, tetukyasobola kugenda mu nsiko. After all, ensiko bagimitemawo. Ekyokubiri, ensi eri modern, ensi erina luli tewaaliwo cameras, kati cameras weeziri. Tuyina amateeka agatufuga global wide, tufugibwa international community. Balaba era bwe baba nga ba Museveni babayamba okulwanyisa effugabbi, nga bababuuliranga libuulire nga tebasobodde na kujja kuliraba, kati eryaffe baliraba. Olwaleero essaawa zino Nalukola tannaba kulayira, ng'ekiriwo bagamba nti Nuupu Museveni ye nga ye akyanoonyereza ku byali mu kalulu. Okunoonyereza kwa Museveni okuba nti nno obulkalulu kaalimu emivuyo, egyali bulodedde right nga bakuba abantu, egyali bulodedde right nga emisaayi giyiika naye nga abagiyiwa basirikale ab'ebisa obukookolo, obululu obwalagibwa bulungi nnyo. Sirina ngeri gye nsobola kubalagamu videos ezimu, naye naali balaze ng'abantu bennyini abapoliisi bamenyaamenya obululu ne baganga baabwe ekazo Angola. Ekyokubiri, Electoral Commission ekola kalulu kano nga orders oba ekola ng'esinziira mu mateeka. Egamba nti ye Independent Electoral Commission. Kati kiki ekiremesezza Nalukola okugenda mu gazeti agenda alayizibwe mu parliament? Wabaawo ensonga yonna gy'oyagala okuleeta, genda mu kooti. Kati Museveni ye kooti, Museveni ye Electoral Commission, Museveni ye parliament. Ekibuuzo kyange kiddamu, ebyalwanya Museveni ne banne abanga abaaliwo si bye ebiriwo? Mutuyambe mutuddemu ekibuuzo ekyo. Kaakati bwe kiba nti ne bwakolola bukolozi nti akamale kulaba biki ebibaddewo, Electoral Commission egamba katulinde, then kiki ekigenda okutuyamba? Mbagambye nti okwawukanako nedda Museveni luli baakolanga ebintu nga bamala genda kunnyonnyola bunnyonnyozi bazungu. Ekirungi ffe tuyina TV zino ne bwe ziggalwawo nga bwe baggalawo paalo olw'okwogera ku impunity eyali ekawempe, ne rediyo endala zikyaggalwawo. Abamu baganye n'okwogera ku bintu bino olw'okwagala ensimbi, nga bagamba TV zaffe zijja kuggalwawo, kyokka nga balina moral authority eyogera ku bintu bino, nga rediyo ya CBS ne TV ya BBS. Ssaabasajja Kabaka teyatwalanga yadde myezi nga tayogedde ku impunity eri bantu be. Ne bwe kiba nti nabo omusimbi guba tutte, omanyi omufirika ekisinza okukizibwa ennyo wano okulemesa omufirika okukulaakulana, ebintu biri bibiri byokka. Kwe kulowooza nti obulamu yabulinako monopole. Ekyokubiri kwe kubeera nga ye sente muddu, nga gwe omuntu oli muddu wa sente instead of sente okubeera omudduwo. Ekyo kye kireese omufirika okudda emabega. Sente gw'olina ogituma nekolera kyeyagala, ate kati sente yeekutuma okulyamu ensi yo olukwe, obutayogera ku bannansi bo nga babonyaabonya, yeekutuma. So nga gwe waalitumye sente nekolera ky'oyagala. N'olwekyo baganda bange, mbuuza ekibuuzo kyange still stand. Ebyatwala Museveni mu nsiko tebiriiwo, tebakuba bantu, tebabatemako bigere, obulu tebubbibwa, okulonda kuli free and fair. Kubanga bungama nti Nalukola aganye okulayira okyanoonyereza, onoonyereza wa? Genda mu kooti nga Nalukola alayidde, mugende mu kooti muvunaane. Tulina emyezi 6, oyagala akalulu kano ogenda mu kooti
ng'emyezi omukaaga giweddeko kubanga etteeka ligamba memba wa parliament bw'afa nga wabulayo emyezi 6 okutuuka ku kulonda bajja kutegekanga okulonda okwo kwa by election. Kati oyagala kuteekawo nti okyanoonyereza nalukolola abeeraawo ku pending emyezi 6 giwere ogende mu kkooti. Kati mu kkooti awo bavuvunganeyo gibeere mu myezi 5 bagambe tebakyasobola kuddamu kulonda n'olwekyo akalulu kasaliddwawo. Omudireeyinze lwaki mwagala okukozesa omuntu omu bw'ati? Kyogamba nti Kawempe mugifiirako bufiizi yaba jjajjammwe yaba kitammwe yaba nnyoko. Kubanga abantu beerondera abantu omuntu waabwe mu mbooka ezinyoka. Ekyo kiwitinisingibwa ne kandidati wammwe Farida Nambi. Holide naye yennyini akiwitinisinga gyo yabadde muzigiti n'agamba nange simanyi mbi okujejezaava era abantu be baakubanga babakubiranga kibaleka be banyimisa n'akalulu. Mwamenyamenya ebibokisi n'agamba mamba zaavaawo okuyingiza mu Gundi polling station. Ebyo mamba n'embooko za gyati bya nuupu biryoke bigana n'alukoola okulayira. Ye abaffe abammwe nga balayira mangu. Temunyigiriza abantu kubatuusa ku kisenge. Omuntu yenna bw'omunyigiriza okutuusa ku kisenge aba takyalina gy'agenda. Kyalina okukola alina okukyuka. Naye bw'akutunuulira alina ebintu bibiri, eyiza okufa oba okusalawo naye okwerwanako. Afe oba awangule. Temunyigiriza abantu kubatuusa ku kisenge. Kubanga bwe banaatuuka ku kisenge bajja kuba tebakyalina gye bagenda. Kye bajja okukola bajja kukyuka babatunuulire. Ku bibiri nga bagamba kale katufe kubanga tekyalina option ndala okujjako okufa oba okuwona. Musajja omu yagamba get rich or die trying. N'olwekyo baganda bange temunyigiriza abantu kubatuusa ku byaliwo. Ekirungi kamera ziraba buli kintu kyonna weekiri. Ekibuuzo kyange mmwe abatayogera ku bintu kino nga sente afuuse muddu nga mufuuse baddu ba sente kubanga mugamba TV bajja gisiba luli baali bagisibye radio bajja gisiba luli baali bagisibye then abantu bwe bana amala okuggwawo kabaka namulidde musajja watwala ajana nti Buganda bagijja ku map. Ekyo kitegeeza nti Buganda tebajagala era tebajagalawo. Nefeero ekyo tukirinda. Ekyo tekituwa bino ebintu ensi Katonda yagisimba ku lwazi okubako embazzi neerawa teri yali agikungudde. Ffenna nga bwe twajja bwe tugenda bamuyitira baaliwo, ba Mussolini baaliwo, ba Napoleon Bonaparte baaliwo, ba Ferahauna baaliwo, waliwo abantu bangi, ba Gaddafi baaliwo, Katumu Sudani yali, gundi Bashiri yaliyo, baaliwo abantu bangi. Naye nkubuulira teri yali agenze nansi wadde obagenda n'emmotoka wadde oba ekintu kyonna bagenda nga bwe bajja. Ebyo byonna mutiira bwereere. Bw'wabaawo ekinyigiriza abantu Mukama waffe kyogereko na buli muntu yenna akyogereko. Katonda omulungi abankuumire.